Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Mida jebaliko. Ale sebo naye jebaliko. Kale, yegwa Mida, Kamida ani. Ndabyeko Mida. Ndako chimu. Wanji? Jebaliko sebo. Kale nyabono yogera ne Kadima ku beat. Oh, mwami Kadima. Nama yanja ne Kabogoza. Obulamu buli butya. Oyogera ne mchala Kamida. Wanji? Oyogera ne mchala Kamida. Nokulisalako Mida. Okay, kati mukwano. Ndabyo ulaja na Nazala tewabimazeyo ne ngambo wayikakubire tuwulire. Mune nkubulire kati zibo bwange nagenda Nazala wange najja kuva Kiboga. Najje wakana imama omukazi alemeddewo. Kye kyamuleeta. Yajja kumujjanjaba yajjanga mulwadde. Mujjanjaba. Naawona n'aterera naye mukazi tayagala kusekuka. Omuntu takyetayenako takalenda kumukamuntamu yadde byangu kutu ene nawe ogambira nti wowe yayonzise kati lumu twali lumu wakikolako ko nawulira baca nankeera buteezi muwala jangu wano naŋŋamba toddangamu okukola ebintu ebyo nga ndi mu nnyumba nkolaki nga twali mu nnyumba muno kale kituufu kale twali tetubikoze naye neekangamu waliwo ekyankanga neekanga nempoggana mpuwoggana oba yalowooza mbu oba bitya owoggana buwogganya nawoggana kale era bimanyi owogganamuko. Okay, Mida, sagala nvuge speed. Mama amaze ebbanga kyawo. Mama kati agenda myezi ebiri. Tetukyerye nako. Mida. Tugenda tukozesa olulimi olulungi mpola. Kakati omwami wo mwali mutuddeko mu ababiri ne mukyogerako n'omugambo oba ayogereko ne mama asobole okuddayo. Kuba ongambe treatment yaggwayo. Akyagenda kumujja. Gwe omulaba mu mbeera zaali ati. Yatereera naye simanyi kiki kyamusibye wako oba lwakuba byakulya bino akayumba tutula mu kaddabo kazigo ka busenge kamu bubiri kisenge na ddiiri tupangisa simanyi bwenjogerako ne mutabani wagamba va ku maama wange ati awo wensabira mukoleki oba omukubire omuŋambireko nkubire maama mugambe nti oyagala ddeyo eki oŋambe Kiboga ate oli musiru nkugamba omukubire nyago tomugamba mbunzi obadde Kamida Kamida tukozese olulimi olulungi kyekisinga obukulu toyagala nkubire maama wo nze nkutegeera nkufuna oyagala nkubire maama mugambe ntya gamba agenda anviire ogenda akuviire okay si yakuzaalira omulenzi ye bw'aba yamuzaala kitegeeza ajje asiisiraawo anti si kusiisiraawo naye bw'aba nga yajja kumujjanjaba yawona kikyakyakolao akati waliwo ebintu nze bye kati nyebadde nsaba onkaluubiriddemukko ate kukaluubirira kuki ekisooka olabika empisa ntono empisa ntono nkukubidde kuŋŋamba nti sina mpisa basiira bankukubidde kunnyamba kati konyamba enti musiriku atategeera anti watuusa okusindika message wano wegala tukuyambe naye ate empisa tolina anti nange nsiganye kale ovuma buvumi nyabo nange singa nsumulula omumwa nsobola okuvuma ate munange gwe mba nja kukuyisa bubi anti kati tandika okumpisa obubi nze banvumyevumye si gwasoose bw'oba tuyagala kunyamba biveeko nawe namwegamira anti era zeze empisa embi ezikulemesezza kuba nyazaalawo emyezi ebiri bubiri fetu abantu babeereyo emyaka n'emyaka bali awo gwe myezi ebiri gikulemeredde gwe myezi ebiri gyokka gikulemeredde olabika si yeggwe omusajja gwalina okubeera naye omutuufu ajja kufuna omukazi omulungi anaamuwa emirembe okusinga okubeerawo kati ate maama wo omugoba eyakuzaalira omusajja n'otuuka n'okwagala okuvuma ffe booleseemu ensonga ate nveeko nze yakubye gwe waweereza message maama naye gwe otulaga nti otuvuma oli mukambwe saate nakuwuliriddewo mu ntandikwa
Onzala. Ate nze akuzaala mune sinza akuzaala ensonga lwaki nti yakola kye nkugambye bona okikola kikola mbakuba nze akuzaala singa nnakukulizaamu empisa. Singa nze akuzaala nandikukulizaamu empisa. Jangu nkuba ate muneete wazaala nkubira ddala ne mbukyala otegeeza. Sisobola kukuba kyova olaba sinza akulumbye gwatulumbye ku mulimu. Kikyanti mbanzize nkugamba byolina okola ate n'otabikola n'onsiriwaza mba nina kukolera era mba nina anti mwenkulaba ng'owaba mba nina okuzza mu layini. Kati naawe era tolina njawulo na kino ekikazi genda okiwase n'okiwasa oba okirye. Oyo nno gwolaba nazaalawo. Genda okirye. Naye omusajja bw'aba akulinamu abaana yatomera. Genda okirye kale. Era omusajja oyo ekirungi nti ennamba ya maama ogimpadde ngenda mukubira mugambe nti gwakubye. Mugambe mwewase babi genda omuwase wolayika tolina na mukazi. Naye empisa kintu kikulu nnyo Miida. Tombuulira tompasanga. Lekerawo okuvumaganya. Era nja kubavuma paka nja kumuvuma era naye kati ate kati kongambi kamuddireyo buto kagala kummanyiira. Naye ensi nno togenda malako nga weeyisa bw'otyo. Tobinyambe ebyo nze tobinyumiza nkugamba kunyasagala kale nyabo tweyanze gewebala okutulaga empisa ennungi. Ate nze yagizeeko essimu yo sinze yagigizeeko bwoba ojjako Numirwa muziki n'ebisesa Kadima Namayanja ni Anko Kabuguzi ekintu buli ky'omuziki kisinga Kamiida ono Kabuguza lwaki sikuyiwaamu Kamiida. Kamiida nedda muleke mbadde mbaagane Kamiida n'omuwulira obuka message musindisa nnyingi nnyo bale zinsusseeko musindisa empitirivu nnyo nga bwe mukiwulira. Ekituweereza ekisookoola oluwala lwogera bubi nnyo. Ekyokubiri ffe abamu twakuzibwa bwa single mothers lwaki muba mugoba bannyaffe. Bw'oba owulira okooye gwe tambula ogenda omusajja omulekere maama we twakoowa. Ono Timbatolo Adieri mutuviire ku bannyaffe. Timbatolo Adieri, thank you so much tukufunye atukuwulidde. Mwebale tuweereza bagigenze gitya Mama Design Maya naye bannange oyo yennyini agobaganya Nazaala yabaavaawo aleke Nazaala asigale n'omutabani kuba ekyo okusooka empisa zamwesamba oba abantu oba batomwakulira oba mulya mmere ki mwebale tuweereza bamikwano. Kale naye bali okuwuliza mukwano gwaffe webali ddala Edith Nayiga ali Saudi. Kadima Namayanja ne Ankabuguza mwebale tuweereza Saudi Arabia kati kumutabizi bakyala talina mpisa. Mukyala talina mpisa ne maama alabika alemeddewo lwa nsonga. Kale webali nnyo munnaffe Edith Nayiga mugwangeri Saudi Arabia. Kadima webale tuweereza naye balaba omukazi talina muyadde empisa n'akawo mukamwa. Nazaala mutuufu mbeera ye mmalawo n'emyaka 5. Oba wa mutabani wange kubanga oyo talina gy'atwala mutabani we wamma Nazaala bw'oba mugezi kuba okulaba nga bagoba omukazi oyo mu maka kuba bannaaye talina gy'atwala mutabani we osigadde eri mamyeru. Kale webale nnyo muli bangi abasindisa messages nga bw'okiwulira tesobola bbanga tuzimalayo kuba mpitirivu. Bannange ekyo kifa abakazi kyennyini. Bannange kikazi tekitegeera omusajja afuna omukazi omulala. Oyo bwatu bwatugambye kale toyanze bane messages zammwe nnyingi tesobola bbanga tuzimalayo. Haji Kasule Kabowa kansimbiyo gwe ne Haji tugende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano webale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambira Kabowa. Bannange leero ku mutabizi wa leero oyo omukyala yasaana okuva mu maka amazima gennyini n'okulwawo yalwawo okuva mu maka yandivudde maka n'aviira omusajja kuba empisa talina wadde n'akatono olaba avuma gwe Kadima omusajja ayogera obulungi gyali ajja tiwuno nze sigadde ndi Haji Kasule. Kadima mukwano webale tuweereza amanya lyatinaponywa ne Kabowa naye n'abaana baffe bawakula omuntu atalinamu magezi atalinamu nampisa ng'ate naye alabika azadde kakati ye bw'aligenda wa mutabani we omujjanja ne bamwogerera ebyo alisanyuka agumiikirize kuba tagenda kufa awo alabika si we yatandikira n'okutandikira malaaya bulaaya eyo nayo sigadde lyatinaponywa Kabowa.